na Hilderman, Dr. Hilderman double bed mazongoto ate baganda bange mikwano gyange yavuddeyo n'alya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kamwa era n'ategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mukyamu nnyo olw'okubanga yategeeza abayimbi ofuna bilioni 13 kikyamu nnyo era bagenda kuba balidde amalwaliro ag'enjawulo bannayuganda gye bandigenze ne bafuna obujjanjabi. Omukulu Dr. Hilderman avuddeyo n'ategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency Elected President of Uganda mbu kye yakola kikyamu nnyo era abayimbi balina okufuna ssente ezo. Ne twebuuza kakati Dr. Hilderman takyawa President waffe ekitiibwa oba takyagenda ku President by'abaasazeewo. Bannange abantu bano abantu abasinga bannange tubeegendereze, banoonya mpiseewo ntya, banoonya tutambudde tutya, banoonya kyakulya tebakyayagala kumanya bya ggwanga. Ka Dr. Hilderman ssebo olabye nga bilioni 13 batazikuwaako kigenda kuba kikyamu nnyo era ogenze ku lugulu lwa Kenzo okulwanyisa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Munnange ono abamwerijjako bonna bakongoka bagudde bokka. Naawe oba ogenze ku lugulu lw'abagenda omwerijjako naawe ojja kukongoka nga ogudde wekka. Ffe twongera wano kujjukiza ate tukulabula nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President w'abantu tayisibwa mu kamwa, tagambwako, tebamala yogerako bya nonsense. Era woba owulira ng'oyagala kwogera nonsense wo ng'oyagala mwogera ku His Excellency tukusaasidde nnyo. Nze kyenyinza okugamba nga kamwa koogera nti tukusaasidde nnyo kubanga ebintu oluusi mukola ebintu nga temumanyi, oluusi mukola ebintu nga temwebuuzizza, oluusi mukola ebintu nga mulina ebigendererwa byammwe ebirala nnyo. Ne Pulezidenti waffe ababeereddewo, Pulezidenti waffe abalaze ekkubo, Pulezidenti waffe abalwaniridde. So mukole bye mukola naye kimanye nti nno bino byonna mujja kubisasulira. Wayinza olaba Hilderman ng'oli bulungi nga buli kimu ekyo kitambula bulungi, ne waliyo bannayuganda eyo abakaaba, waliyo bannayuganda bayana enkyukakyuka, waliyo bannayuganda abaagala Uganda egende mu maaso, waliyo bannayuganda batunuulidde Uganda yaffe ennuddwa etya, waliyo bannayuganda bangi nnyo abafuba okulaba nti tukoze tutya okutereeza eggwanga lyaffe. Bw'oba nga owulira ng'oli setute nga gwe buli kimu ekyo kiri fayini ebyo byatereera, weesiimye nnyo era weesuniko. Naye okimanyi waliwo munnayuganda ayayanda enkyukakyuka era ayagala ensi ye ebeeko ey'enjawulo. So yuno Hilderman ng'avevenga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga bw'atalina kulemesa bayimbi kufuna bilioni 13. Kamuwaweeko namwe mbeewulire zezengeri. Yetukolako erya copyright. One, nenyumiriza mu tteeka lyange lyetukolako erya copyright kubanga tebaba kuba bannamawokota, etteeka eryo senga terirowoozebwako. Naye olw'okuba nti bampali likolako kwe kulaba nti next year lijja kuba lifuluma. Then n'okukiikirira abantu baffe ab'emawokota mu kisa gw'amaanyi okuba nti ebirowoozo byabwe at least bigenze ku floor ya Parliament. Nze nga Minister wa Arts oba mu gavumenti ey'ekisiikirize mbadde nga nsaba gavumenti okuba nti ewagira industry eno. Tewali ate ensonga lwaki naaliziyiza gavumenti ng'ewagidde ng'einvestinze neŋŋamba nti ate tebateekamu ssente. So I strongly recommend government actually ezo ssente na ntono, eno industry yeetaaga okukula. Ba artist be babadde bateekamu ssente naye twetaaga okulaba nti eva mu mikono gy'abantu individual. Government ebeere nga erinamu omutemwa ng'erina byekola mu industry eno. So tekiri ku ssente wabula kiri ssente zikoze eki. Naleetaze okulaba ssente ezo zigenda kukola biki, yerina okubeera major focus kubanga industry zonna zonna gavumenti eziteekamu ssente. Ffe ng'omulimu gwaffe bwe tugenda ogumu gwakola budget nakulaba nti budget y'eggwanga tugitemaatema. Mba mulyazaamaanya okubeera nti ba artist bempangadde nabo simanyi nti balina obwetaavu gavumenti bw'erina okubakwatirako. So buyinza okuba bunafu bwange nga saawabula principle ku nsonga ng'eyo kubanga yansindika okubeera nga ndi minisita okusakira industry eyo n'okulaba ng'ebeera promoted. So
obunafu temubuteeka ku principle mubuteeke ku kiyaga. Nze munafu okubanga principle samu updatinga nti eno ensonga mbadde ngisaba gavumenti egikoleko. So sente siza Eddie Kenzo, sente siza abantu ssekinoomu, wabula z'aba artist, era nze nga minisita wa arts mbadde nzisaba gavumenti etandika okuinvestinga mu industry. Sirise nnyo musicale, naali agadde abantu bawulireko ku alubamu gye ndudde nga nfumba kubanga gwe mulimu gwange. So next omwaka guno basubire alubamu yange, then ne bannamawokota njagala okubongera obudde. Mbadde nfa nnyo ku mirimu gy'ekibiina n'emirimu gya parliament, naye ejja wansi njagala okuteeka boots on ground. Ye focus yange by'ebintu ebibiri bye njagala. Nenyumiriza mu tteeka lyange lye tukolako erya copyright kubanga tebaba kuba bannamawokota etteeka eryo senga terirowoozebwako, naye olw'okuba nti bampa liivo dikolako kwe kulaba nti next year lijja kuba lifuluma. Then n'okukiikirira abantu baffe ab'emawokota mukisa gw'amaanyi okuba nti ebirowoozo byabwe at least bigenze ku floor ya parliament. Nze nga minisita wa arts oba mu gavumenti ey'ekisiikirize mbadde nga nsaba gavumenti okuba nti ewagira industry eno. Tewali ate ensonga lwaki naaliziyiza gavumenti ng'ewagidde ng'einvestinze neŋŋamba nti ate tebateekamu ssente. So I strongly recommend government actually ezo ssente na ntono, eno industry yeetaaga okukula. Ba artist be babadde bateekamu ssente naye twetaaga okulaba nti eva mu mikono gy'abantu individual. Gavumenti ebeere nga erinamu omutemwa ng'erina byekola mu industry eno. So tekiri ku ssente wabula kiri ssente zikoze eki. Naleetaze okulaba ssente ezo zigenda kukola biki, yerina okubeera major focus kubanga industry zonna gavumenti eziteekamu ssente. Ffe ng'omulimu gwaffe bwe tugenda ogumu gwakola budget nakulaba nti budget y'eggwanga tugitemaatema. Mba mulyaza amaanya okubeera nti ba artist bempangadde nabo simanyi nti balina obwetaavu gavumenti bwelina okubakwatirako. So buyinza okuba bunafu bwange nga saawabula principle ku nsonga ng'eyo kubanga yansindika okubeera nga ndi minisita okusakira industry eyo n'okulaba ng'ebeera promoted. So obunafu temubuteeka ku principle mubuteeke ku kiyaga. Nze munafu okubanga principle samu updatinga nti eno ensonga mbadde ngisaba gavumenti egikoleko. So sente siza Eddie Kenzo, sente siza abantu ssekinoomu, wabula z'aba artist, era nze nga minisita wa arts mbadde nzisaba gavumenti etandika okuinvestinga mu industry. Sirise nnyo musicale, naali agadde abantu bawulireko ku alubamu gye ndudde nga nfumba kubanga gwe mulimu gwange. So next omwaka guno basubire alubamu yange, then ne bannamawokota njagala okubongera obudde. Mbadde nfa nnyo ku mirimu gy'ekibiina n'emirimu gya parliament, naye ejja befuula huwi abantu befuula gowonyeggere yali kusambya munange befuula kayimba kano banange ddala kituufu waliwo abantu abatuukira kantu kano kubanga omukulu ono omukulu ono kati naye se bavudde yayogera ludica. Anyway mukama abantu bwe batyo era abantu abasinga bwe batyo bwe bagenda, naye bagamba waliwo olugero lugamba nti olugero lugamba lutya naye tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Ate abantu babi bananga abantu babi banaye twegendereza abantu tumanye abantu bano abasinga batulimu naye balina bigendererwa bye birala nnyo. Dr. HILDERMAN yani yandivudde essaawa zino n'ayogera ebyo byaba alina okwogera. Naye nga HILDERMAN olowoozezza ku ki ekirinaddako oba oyogedde by'oyagala? Mukama ono tuli naye era Mukama atulaba era Mukama atutambuza era tumanyi nti tujja kuba bawanguzi. Ne bwe tunaafuna embeera nnyingi nnyo ezijja otuukawo naye tubasuubiza nti tuli bawanguzi era tujja kuba bawanguzi. Weewaawo bonna be tubadde tusuubira nti tunatambula nabo bulungi bwe yakolamuko ku nsobi teyakeebuuzaako, busenga yakeebuuzaako teyaliyogedde byayogedde. Kati kankubuulire ggwe Dr. HILDERMAN mpuliriza bulungi. Tuli mu revolution yonna ebeeranga munya paati ku revolution president gyazanya gwe mutwe gwa revolution.
segedde mwe muli byenkira mikira no gutemako gumira okategedde yensonga lwaki ne bota yasindika uma wakyasobola okujjayo bakisekka wakyasobola okujjayo n'abalala nayo okujjawo Kyagulanyi tuyinza okutambula emyaka emirala 15 okuddamu funa omukulembeze oba omuntu yenna ajja nga alina mentalite ya Kyagulanyi tetugenda kukkiriza muntu yenna kujja kuzannyira ku Kyagulanyi ekyo kitegeere ako kategeere tetugenda kukikkiriza mbuti wawa Kyagulanyi principal samuwa magezi gwe Dr. Hilderman mundu yo muli mu bintu bino gwokyasobola okubanga okuuma kifo kyo kyawa MP in fact nebyo byoyogera okyasobola okubanga waweereddwa ssente nga bakugambe nti ne bwotadda kisanja kirala tusobola okukuweeza ebisanja birala 2 kati ozze oyagala okugezaako okutta ekigendererwa kyaffe omulamwa gwaffe tetugenda kukukkiriza Hilderman waliyo n'abali mu nsonga zino nga bo omulimu gwabwe kuwolereza nga bo omulimu gwabwe abakulembeze tubawe chansi tubawe muka chansi tetukuba mu bakulembeze bitulire kankubuulire nze siri wa kibiina nze nabaga siri wa kibiina siri we NUP nsobola okujja nempagira NUP naye siri we NUP okategedde ate okuwagira tiimu nsobola okulaba ne ngamba oyo Magwaya gola azikuba bubi yes okategedde ontegedde oba onfunye kati gwe ali eyo nga gwe omulimu gwo kuwolereza buwolereza nsobola okumanya nti ono tiimu agivuga agitwala walala tujja kubuuza mmwe ba Hilderman gye mutuvuga mututwala mwagala kutufuula ba politician Museveni ayagala tugoberere ba politician leka nkubuulire eno tuli mu revolution ba politician bonna ababeera mu revolution bayina goberera bugoberezi so si kubagoberera osegedde muyina kukola bye twagala bye tubagambye naye gwe otandika okwefuula omugezi nozanyira mu musaayi gw'Abannayuganda position mwoli ekyayimiriramu abantu mutwalo abakyasobola okujja ekyo kitegeere okategedde mwe mulinganga mikira ku munya ndi ne bw'ogutemako omulala gumeruka naye omutwe tegukwatwako temugenda kutuzannyirako gwe muntu yenna ali mu bino ebintu ng'okyawolereza politician ye gwaba tamanyi nti leka nkubuulire nti waliyo omuntu akola jini nga yagikoze eriko damage eriko ebituli nga naye design kati gwe n'olaba abantu abamu ng'omulimu gwabwe kugamba oli najja n'akola ensobi ye ng'ensobi agikoze agimanyi akoze design ye gwe ng'omulimu gwe kujja kuwolereza twesiga abakulembeze baffe ndowooza mubalaba mu ababawa chance nze sibawa nze nkubirawo nze okategedde ate okuwagira tiimu nsobola okulaba ne ngamba oyo Magwaya gola azikuba bubi yes okategedde ontegedde oba onfunye kati gwe ali eyo nga gwe omulimu gwo kuwolereza buwolereza nsobola okumanya nti ono tiimu agivuga agitwala walala tujja kubuuza mmwe ba Hilderman gye mutuvuga mututwala mwagala kutufuula ba politician Museveni ayagala tugoberere ba politician leka nkubuulire eno tuli mu revolution ba politician bonna ababeera mu revolution bayina goberera bugoberezi so si kubagoberera osegedde muyina kukola bye twagala bye tubagambye naye gwe otandika okwefuula omugezi nozanyira mu musaayi gw'Abannayuganda position mwoli ekyayimiriramu abantu mutwalo abakyasobola okujja ekyo kitegeere okategedde mwe mulinganga mikira ku munya ndi ne bw'ogutemako omulala gumeruka naye omutwe tegukwatwako temugenda kutuzannyirako gwe muntu yenna ali mu bino ebintu ng'okyawolereza politician ye gwaba tamanyi nti leka nkubuulire nti waliyo omuntu akola jini nga yagikoze eriko damage eriko ebituli nga naye design kati gwe n'olaba abantu abamu ng'omulimu gwabwe kugamba oli najja n'akola ensobi ye ng'ensobi agikoze agimanyi akoze design ye gwe azikuba bubi yes okategedde ontegedde oba onfunye kati gwe ali eyo nga gwe omulimu gwo kuwolereza buwolereza nsobola okumanya nti ono tiimu agivuga agitwala walala tujja kubuuza mmwe ba Hilderman gye mutuvuga mututwala mwagala kutufuula ba politician Museveni ayagala tugoberere ba politician leka nkubuulire eno tuli mu revolution
ba politician bonna ababeera mu revolution bayina goberera bugoberezi so si kubagoberera oshegedde muyina kukola bye twagala bye tubagambye naye gwe otandika okwefuula omugezi n'ozannyira mu musaayi gw'abanna Uganda position mwoli ekyayimiriramu abantu mutwalo abakyasobola okujja ekyo kitegeere okategedde mwe mulinganga mikira ku munya dine bw'ogutemako omulala gumeruka naye omutwe tegukwatwako temugenda kutuzannyirako gwe muntu yenna ali mu bino ebintu ng'okyawolereza politician ye gwaba tamanyi nti leka nkubuulire nti waliyo omuntu akola jini nga yagikoze eriko damage eriko ebituli nga naye design kati gwe n'olaba abantu abamu ng'omulimu gwabwe kugamba oli najja n'akola ensobi ye ng'ensobi agikoze agimanyi akoze design ye gwe ng'omulimu gwe kujja kuwolereza twesiga abakulembeze baffe ndowooza mubalaba mu ababawa chance nze sibawa nze nkubirawo nze okategedde ate okuwagira ttiimu nsobola okulaba ne ngamba oyo Magwaya gola azikuba bubi yes okategedde ontegedde oba onfunye kati gwe ali eyo nga gwe omulimu gwo kuwolereza buwolereza nsobola okumanya nti ono ttiimu agivuga agitwala walala tujja kubuuza mmwe bahildeman gye mutuvuga mututwala mwagala kutufuula ba politician Museveni bw'ayagala ayagala tugoberere ba politician leka nkubuulire eno tuli mu revolution ba politician bonna ababeera mu revolution bayina goberera bugoberezi so si kubagoberera oshegedde muyina kukola bye twagala bye tubagambye naye gwe otandika okwefuula omugezi n'ozannyira mu musaayi gw'abanna Uganda position mwoli ekyayimiriramu abantu mutwalo abakyasobola okujja ekyo kitegeere okategedde mwe mulinganga mikira ku munya dine bw'ogutemako omulala gumeruka naye omutwe tegukwatwako temugenda kutuzannyirako gwe muntu yenna ali mu bino ebintu ng'okyawolereza politician ye gwaba tamanyi nti leka nkubuulire nti waliyo omuntu akola jini nga yagikoze eriko damage eriko ebituli nga naye design kati gwe n'olaba abantu abamu ng'omulimu gwabwe kugamba oli najja n'akola ensobi ye ng'ensobi agikoze agimanyi akoze design ye gwe ng'omulimu gwe kujja kuwolereza twesiga abakulembwe tegukwatwako temugenda kutuzannyirako gwe muntu yenna ali mu bino ebintu ng'okyawolereza politician ye gwaba tamanyi nti leka nkubuulire nti waliyo omuntu akola jini nga yagikoze eriko damage eriko ebituli nga naye design kati gwe n'olaba abantu abamu ng'omulimu gwabwe kugamba oli najja n'akola ensobi ye ng'ensobi agikoze agimanyi akoze design ye gwe ng'omulimu gwe kujja kuwolereza twesiga abakulembeze baffe ndowooza mubalaba mu ababawa chance nze sibawa nze nkubirawo nze okategedde ate okuwagira ttiimu nsobola okulaba ne ngamba oyo Magwaya gola azikuba bubi yes okategedde ontegedde oba onfunye kati gwe ali eyo nga gwe omulimu gwo kuwolereza buwolereza nsobola okumanya nti ono ttiimu agivuga agitwala walala tujja kubuuza mmwe bahildeman gye mutuvuga mututwala mwagala kutufuula ba politician Museveni bw'ayagala ayagala tugoberere ba politician leka nkubuulire eno tuli mu revolution ba politician bonna ababeera mu revolution bayina goberera bugoberezi so si kubagoberera oshegedde muyina kukola bye twagala bye tubagambye naye gwe otandika okwefuula omugezi n'ozannyira mu musaayi gw'abanna Uganda position mwoli ekyayimiriramu abantu mutwalo abakyasobola okujja ekyo kitegeere okategedde mwe mulinganga mikira ku munya dine bw'ogutemako omulala gumeruka naye omutwe tegukwatwako temugenda kutuzannyirako gwe muntu yenna ali mu bino ebintu ng'okyawolereza politician ye gwaba tamanyi nti leka nkubuulire nti waliyo omuntu akola jini nga yagikoze eriko damage eriko ebituli nga naye design kati gwe n'olaba abantu abamu ng'omulimu gwabwe kugamba oli najja n'akola ensobi ye ng'ensobi agikoze agimanyi akoze design ye gwe ng'omulimu gwe kujja kuwolereza twesiga abakulembeze baffe ndowooza beba abantu baffe akuwanira
Simanyi luyimba luyinza kutuukira ku mukulu ono Hilderman naye yandirowoozezaamu wa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi gy'amugye era wa gy'amutwala bifo nga tannavaayo kwogera bisongovu, kwogera bingi, kwogera nga w'abalemesa kasita amusobozesa kuyingira paalamenti. Era yali example era yamufunirako ekyokuyiga lwakuba nti munnange oluusi abantu okujjukira kwabwe kuba kutono era abantu abasinga okwirabira kwabwe kungi naye okujjukira kwabwe kutono. So naffe weetuli n'omukulembeze waffe ate nga tumanyi nti tujja kubaawo ebbanga lyonna. Bano balina bye beenoonyeza, bano baagala kulemesa, bano balina mipango gyabwe ne nga bwe bagamba waliwo olugero olugamba nti abo abaagala okutambula n'omulangira bajja ttambula naye, abo bataagala kutambula n'omulangira era mujja kusigala mu kkubo nga mutunudde muti ng'ate omulangira abayisaako eggaali era omulangira alibeera omuwanguzi. Ffe tumanyi luno olukweseke, tumanyi byonna naye Omukama omulungi ng'ali wamu ne bannayuganda, Uganda ejja kunnunulwa era ensi yaffe ejja kuba ya njawulo. So baganda baffe abayina enkyukakyuka abagyagala temuggwamu maanyi. Luno olugendo tujja dutuusa gye tulina odutuusa era tujja dutambula bulungi. Abo bajja kwenoonyeza byabwe, balina byabwe bye baagala, tetubawa nnyo budde kubanga era tebasaana budde bwaffe. Tusigale nga tuli ku mulamwa gwe twagala, tulabe nga tutereeza eggwanga ku lwa Uganda yaffe okutambulira wamu n'okugenda mu maaso.